Jebaleko ssebo. Kale ssebo najebala. Amanya ssebo. Charles Sechewa. Ssebo. Yeah. Buuza ku bannamasaka. Bululeeta oluyimba olupya njogerako nabo. Yeah. Noonyawo okolere yatambula. Yatambula ate tuli mu studio tukola nyina akayimba akapya bakayita Side Mirror. Naye kajja kukola bulungi simanyi. Ssebo. Kubanga nakafumbye. N'obwongo bwange bwonna. Golden Band egamba ki? Golden Band tayina mutawaana. Tambula bulungi. Anti taana bwebe ennungi. Ekisinga okumalamu omuyimbi amaanyi kwekukola shaba ne bakola ki? Ne batajja. Ne Golden Band buli muntu Masaka akimanyi. Ndi yesinga. Ssebo. Yeah. Ne kyava ku kyokudda mu Golden Band. Asibera nko mu Golden Band. Nali mu Eagles. Eagles. Kyali kitya? Nali mu Eagles ne tutandika Cream ne aja Aruna. Kati Golden Band lwensoso kukola nayo. Cream byali bitya? Cream yali tayina nnyo mutawaana naye. Nga waka mutono. Nga bagamba nti omwana akola n'ava ewaka n'agenda n'akola ebibye. Kati oba ng'omuzanyi bwayinza okuva mu Liverpool n'agenda mu Manchester. Transfer. Osobola okuba ng'osambira Liverpool nga bagwa emitwalo 10 wiiki. Liverpool negamba oba Manchester United nti tugenda kuba emitwalo 25. Gw'ogireka. Toyinza gireka. Definitely. So that was it. Yeah. Nenga Golden Band bitambula bitya? Golden Band tayina mutawaana. Yeah. Akavula omwaka guno oba mwaka gujja? Nyinza okukolayo omwaka ogujja naye nze ebyaddala concert zantama. Yeah. Abazitegeka bazitutamya. Because tukola show abantu ne bajja at the end of the day muyimbi n'amaliriza nga tafunye ssente. Kati ffe balina bye babalaawo bitategereka. But inshallah nsobola okukolayo. Ssebo. Nsijja kukola concert as such. Nenja kufuna engeri gye nkitaamingamu. Sobola okugamba nti abantu bange bajje mbayimbiremu ne bajja. Charles Sechewa. Yeah man. Friends of Charles Sechewa. Come we party together. Tuyimbe mu. Okay. Yeah. Nebya bya concert tebikyalina nnyo bya. Tebikyalina waka. Just to meet and greet. Meet and greet. Yeah. Tunyumyemu. Okay. Bantu bakubuuzeyo ku bibuuzaawo bw'oyimba. Abantu beebuuza ebibuuzo ekibaddiremu. Babuuza ki? Ekibuuzo kya station. Nti ki? Nti mukyali oba? Balina ekizibu. Ate ffe twakulabako mu nnyonyi ng'ebifaananyi bitiŋŋana ne twebuuza kyali kitya. Bakakase ku ati nze siina nnyonyi. Ate ne station talina nnyonyi. Kati bwe tuba tugenda kutambula ffenna nze naaligendedde mu yange ye n'agendera mu yiye. Sho baali batimbye nze naye. Kaha nga mugenda south. Kati twaligendedde mu motoka oba ku ggaali. Kye beebuuza soko kibaddemu. Takyali muntu waffe oba? Ne station yayanjula. Njagala omuntu akuba essimu ku ssuubi agambe nti station yayanjula Sechewa. Naye abantu bamanyi ggwe buli kivulu kyonna. Nze waakabi. Gwe waakabi. Nze waakabi. Naye ng'abantu baabalina. Emikolo agikoze station. Agikoze naye nga tegiteredde. Ebyo simanyi. Ebyo bibye. Okay. Naye sibinze kati ebyo tebinkwatako naye bw'aba ayanjudde omusajja we ne bafuna misunderstanding. Sechewa talina contributing ku ebyo. Bw'ayanjula omulala tebinkwatako. Gotambuza bulamu bwo. Abantu abanjudde. Era buli muntu akimanyi era emikolo bagirina. Ne ku TV bagiraga. Nze njagala omuntu agambe nti nalabako omukolo nga station ayanjudde ani. Ne Sechewa lwaki yagire nnyo? N'abategesi bonna. Bagamba ki? Sechewa bbawa station. Nkugambye nze waakabi. Gwe waakabi. Bwaka kibolekera bannamasaka. Bozi bannamasaka kye mbagamba nti Subi FM yakyusiza management. Biza okuba luli bibadde bitambula bulungi naate kati bina kutambula bulungi okusinga ki waliwo bibadde bambi mugiwagire nnyo ate naddala kati omusingi gwentegedde gweriko ogw'ekereziya ate kyo kiyitirivu kubanga ekereziya mugimanyi kyekwatako. It is a blessing from the Almighty Father. Yeah. So ekereziya nze ntwaja mu Katoliki nasomera Bukalasa Seminary. Okakasa? Yeah man. Nange gye nali. Nali Bukalasa Seminary. Kati ffe tulina enzikiriza nti Katonda kyakwatako tekisobola kukola ki? Tekiyinza kufa. Ne bwe bufumbo bagamba nti Katonda kyagasse wamu tewalayinza kukola ki? Kigatulula. So ekereziya bwe beekutte ku radio eno kitegeeza nti banange tugiwagire nnyo
tugisoosowaze mu buli kye tukola ebeeremu, bw'ozuuka ssaako ssuubi giwuliriza amawulire ebirango buli kyeteekayo kyonna. Essaala bw'etuuka ate togivaako. Sapule bw'etuuka giwulirize. Bagwe musingi kwe tutambulira, gwe gufuga amaka, gwe gufuga buli kintu. Ensonga lwaki nti omuntu ffe tuva mu bbaala ssaawa ku Saturday saanenola abantu mu kyaki nga basuze mu bbaala, kitegeeza Katonda yakola ki? Yasinga. So ekereziya bw'ebanga ekutte ku radio kitegeeza nti egenda kukola ekintu ky'amaanyi. Bannayimba mbasaba tubeere ku Ssubi FM. Music tukyamuleeta, Mukama nga ye musumba waffe, tujja kuwangula. Amina.